Aya basi ye mukyalo yo gobaita Sala Birungi enyimba nyingi esobola okuba ate nga akuba akaseerezi endongo mwami nsanyuse nnyo obulamu bwa kiseera ofuno okukula kweta omusajja yasinga sente n'endala nyingi esobola okuba ate nga azikuba omukyalo gobaita Sala Birungi. Sala Birungi nno gwe kutegeezaako endongo yasobola okuba ate nga agikubira ddala yayimbako n'abasajja abazaire abo abakongo yasobola okuba ate nga abakubiramu endongo nesobola okuba ate nga yonogera ddala nga bw'owulidde ennyimba ze zonna gwe zasobola okuba ate nga zitambula nga mulimu feeling ez'abasajja abazaire oba kalingala akasobola okuba ate nkabanyumira paka akadde kano Sala Birungi. Sala Birungi gwe kutegeeza nnono yatufaako mu mwaka gwa 2020 mwezi gwali gwa mukaaga nga 11 nenga omukyalo ono engeri gye yafaamu embeera yonna teyali nnyangu wadde n'akamu. Sala Birungi yafiira mu nju y'omuyimbi gwe bayita Pojo Bukafeero. Ennyumba eno yali ebeera sayidi z'emaganjo gye yabeeranga mu zooni bagiyita mawu zooni, era nga baliwo bategeeza nti obulamu bwa Sala Birungi bwali bwagezesebwa nnyo mu mbeera nga gyesobola okuba ate nga atambuliramu. Ebiseera byabeereramu yaliko mu bbanji bayita Super Rockets Band mwagwa 1983 awo nno yasangira omukyala gwe bayita Kalo Nakimera obajjukira abo. Sala Birungi mwalimu Medi Mbazira, Fred Mayiso bonna baalimu. Omukulu Martin Muyenga yali agiddukanye bandi eyo n'abeerako mu bandi ez'enjawulo ne Iro bandi ya Iro yasobola okuba ate nga yagirimu omukyala gwe bayita Sala Birungi. Gwe kutegeezako Sala Birungi yafiira mu nju ya Pojo Bukafeero sayidi z'emaganja eyo Kawempe gye yafiira ebintu ebitaali byangu wadde n'akamu ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga 22 era nga bategeeza nti Sala Birungi we yafiira yali atawaanyizibwa omutima era mu mbeera eyo yasobola okuba ate ng'etambula olunaku olwo lwennyini yali akamaliriza okulya ekyemisana n'agamba kawummuleko. Omukyalo ono Sala Birungi bwe yagenda okwebaka ne kaakati Sala Birungi yayitirayo buyitizi n'afa. Yali yakamaliriza ekyemisana yafiira mu nju ya Pojo Bukafeero. Oyinza okwebuuza Pojo Bukafeero yamuyita ate? Abatusingako bategeeza ali muganzi we omukyalo ono Sala Birungi. Ennyimba nyingi zasobola okuba ate nga akuba naye nga bagamba nti yali yakawona n'akabenje obudde obwo wabula n'afiira mu nnyumba ya Pojo Bukafeero. Yafa mutima kuba kyekintu kyasembayo okuba ate ng'ayogera nti ntawanyizibwa omutima n'agamba kawummulemu kubanga bingi nnyo ebyali byogerwa obudde obwo wadde nga na bingi nnyo bayogera ebirwadde ebyaliwo ebiseera ebyo naye ebyo katubima amazzi n'embeera wesobola okuba ate ng'etambula bye ku ebyo eby'omukyala gwe bayita Sala Birungi. Waliwo omuwala bamuyita Jennifer Akero yavayo n'ategeeza nti azaalibwa Sala Birungi. Sirina bukakafu naye nja mufunako atubuulire kituufu Jennifer akola ayinza okuba ayagala kafeva mbayimbi abaali baagala maama we oba oli awo tusobole okuba ate nga tujja mufunako tulabe omukyala we gwe bayita Jennifer Akero yayimbako akayimba Sala za maama n'endala nyingi nnyo. Ye mukyalo oyo gwe bayita Sala Birungi bitonotono ebimufaako naye nga yemu ku emboozi gy'oyinza okuba ate nga omanyako ku Sala Birungi abaali basinga okwagala ennyimba ze nga zasobola okuba ate nga zitambula.